Ona asobola okuba Kyagulanyi sooka omujje wadde bali mudde mu nsasagge. Nsonga enkulu ezikola ebyobufuzi n'okuba nti ofuuka omuwanguzi mu byobufuzi. Olina okuba ng'oli mulimba wa bbaluwa. Ng'oli muli wangu. Oli muli wangu kakongoliro. Ate ng'oli mukuusa nnyo. Era olutalo lwa Gachagua si lwa bubbi, si lwaki lwa kuyisa mukama w'eggaali. Ate mukama we musirifu muzyo. Bayaye bwe bati babeera. Wano Museveni nga bali ku kya age limit. Yavuma n'okuvuma. Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egwa makerenda. Speaker wa Parliament ya Uganda Ssalongo Anet Amongo manya ago inogegeneza notayita ateria minister oli omulala yagenze maaso okubanga avaayo n'ateeka minisita w'ebyensimbi omukulu Matia Kasaija ku nninga ng'agamba ayagala aveeyo bunnambiro annyonnyole Parliament ku kigambibwa nti abakozi b'ekitongole ekiwooza ky'omusolo ekya URA oba Uganda Revenue Authority beegemulira akasiimo ka nsimbi obuwumbi 14 n'obukadde 600 so nga bano balina kugabana ensimbi obuwumbi 11 mu obukadde 638 nga akasiimo olw'okukuŋŋaanya ssente nnyingi okuva mu misolo ezisinga ku ezo ze baali basuubirwa okukuŋŋaanya mu mwaka gw'ebyensimbi ogwa 2021-2022 so akasiimo basalawo ne beegemulira ka buwumbi 14 mu kifo ky'okwegemulira akasiimo ak'obuwumbi 11 so speaker kyamukutteko nnyo n'ayita minisita w'ebyensimbi bagende maaso n'okuba nti batunulamu mbuufu obufaananako bwe butyo mukadde ke kamu nga sinnabawa Ssalongo njagala ogenda maaso n'okuba nti mpeereza essaala zange eri abanyolo mukadde ke kamu n'obukama bwa bunyolo okusabira omukama Dr. Solomon Gafa Busaiguru olw'embeera gyagenda maaso n'okuba nti atambulira mu ddunda agenda maaso n'okuba nti yamusuusa akomewo ate agende maaso n'okuba nti yalamula mu buufu obufaananako bwe butyo abasiddi omusuusuzi ly'erinnya eryange agaliwo gwe mukutu kwe tuli ndi ne Ssalongo Matovu agenda kubeera nti ababuuzaako ebigambo tugenda kubigamba sebo neyanza yakulamusa ku bagoberezi ba program naawe okwebaza okuba nti ofuba okubaako kyogatta ku ggwanga ntiro kyogera era nkiddamu nti bwe tuba tunoonya enkyukakyuka gwe omuntu gy'olowooza nti enkyukakyuka gy'oyagala olina kugyenyigiramu tebalina gikuleetera kuba situmanyi kyoyagala ekituufu gw'osinga okumanya n'ebikuluma gw'osinga okubiwulira oyinza okuba nga ekizibu kyo mazzi mu kitundu kyammwe nga ffe nabbi nga amazzi gaffe gabeerako tegabeerako ne batugajja mu nzizi ate gaba galunnyo kati kiyinza okuba nga ffe ekizibu kyaffe mazzi naye ng'ate waliwo abagayina mu bungi akati gojja n'ogamba amazzi gafuze ekizibu mu ono biki byayogerako waawo okitegeera so enkyukakyuka gy'oyagala olina kugyenyigiramu ate omatize n'abalala bwebanga weetaaga obuyambi bakwatireko then awo tufuukire ekitole ne tulwanyisa embeera embi gwe n'oleeta nze njagala mazzi gwe kkuba oli wamwe lyanfuufuye batawanyaawo mu kitundu omulala amasannyalaze omulala fiizi bwagenda kusoma birala kale tugatta ebyo byonna tugaaka tuli 10 ebyetaago biri 10 ojja kwesanga bisaasaanya n'embalala so nga tunoonya abalina obwetaavu bwe bumu nga twekolamu ekitole nga tutandika okulwanira awamu so buli ayagala enkyukakyuka gy'oyagala ogimanyi bulungi naye ekizibu ogirwanyisa okulwana obwomu ng'omuntu naye tulina kukyenyigiramu sebo neyanza kale tuli basanyufu nnyo okuddamu okusisinkana akaseera nno kabadde akatemerero kabaddewo kawera nga tetusisinkana wabula era bingi ebibaddewo okusingira ddala ensonga lwaki tubadde tetusisinkana nja kukyogerera ku seeti lwansonga ebibaddewo
byebyo byobadde wayogera nakugamba ate nagamba ate wetegerezenga bijja lwakusatu between olwokusatu n'olwokuna kati olwokusatu olwokuna nagamba Ssalongo watu gwe nalekanga n'obugombu mugombu munonye ngate byebyo CDF ali mu banne abatwalaka buddewe bamwizza abawadde ebipapula nti sibeetaaga n'ebiringa ebyo nenga Ssalongo sijja kubanga muteganya kale Ssalongo ku bimu kubigenda maaso kuba nti bitambula tugenda kutandikirako ku muliraano wano e Kenya nalabye olukiiko lwagenze maaso n'okubanga lutuula basenators ku 66 basenata 53 bagenze maaso n'okubanga balonda nga bagamba nti omukulu deputy president wa Kenya Gachagua mukulu oyo president deputy president amanyidwa nga Rigathi Gachagua erinnya siritegeera nnyo siriweeyo yagenze maaso n'okubanga ajjibwamu batugamba obwesige n'abeera nti alina okuva mu ntebe ey'obwa deputy president wa Kenya ku bintu ebyenjawulo bingi nnyo bebazze balaga articles obuwayiro bungi nnyo bwa constitution ya Kenya bwazagenda nga maaso n'okuba nti amenya ekimu ku kyankuta omugamba abamu kubatwala abamu ku bakulu eyo bagamba nti okusinziira kunoonyereza kwe bakoze omukulu agenda okujja kuba deputy president nga abalirirwamu obukadde bwa $6 ebyobugagga bwe wabula bagenze maaso n'okwaseesinga ebbanga lyamazeewo essaawa zino abalirirwamu obukadde bwa $4 n'omusobyo obwiki birimu n'obukenuzi n'ebintu ebigwa mu kkoweeri tukubiremu ekifaananyi kuva eyo nga otuzaako n'ewaka wano we tuli kati njagala abatulaba bategeere ensonga nakyogerako era ndoza tujja kukituukako somewhere ensonga z'ebyobufuzi tetuzimalira mu kooti awo entandikidde ensonga za deputy president Gachagua si za bukenuzi actually emisango gya corruption ne money laundering bagimuggyeko gamba bati balina bujulizi n'ekyo kyewagamba nti alina bilioni 6 kubanga batuse okubuuza lawyer bamugamba ssebo mukulu kuva ddi ng'ovudde mu bwa lawyer n'ofuuka valiwa mu byansimbi n'ofuuka valiwa bamugamba nti tutegeeze mu butongole n'obujulizi nti kati oli valiwa naga wekibwa mulamuza siri valiwa I drop that ndi munnamateeka namuza kati byogere wabijjeewo binako obukakafu nti nedda ne tuteebereza nti bwe kiri kakati mukyo kye njagala okulaga nti ensonga oba ntuufu asintuufu kati olwaliro gyogerako nti alimu obukenuzi madde money laundering tugyogerako now it's subject to debate naye nga si mazima nekyaze mu political space era kikubaganyizibwako ebirowoozo era abangu okay bayaga nti abatategeera bulungi naye noonya ekigambo ekifiitinga abateefumitiriza nnyo ku nsonga abatwala obutwaza ebigambo amangu ayo babibagambye bo bangi bagamba abadde corrupt abadde atambuza ssente mu benyiwande ebirala because byaze mu political space nendalawe bwayiro bwadde bungi nnyo ensonga era ensonga 14 yazikubye 13 yazikubye mwe muli nezola corruption biki omukaaga gwa mukutte ne musonga ezonna babadde beetaaga mu ensonga emu okumugunyweza bweba emu yokka kasita babeeranga baseneta bagivotinzeeko nti omwendo omungi gulonze ku nsonga emu ne bwe zalibadde nti ziri ensonga 2 zonna ne bazikuba ne musigala mwemu kubera obwedda buli nsonga bagikola nyingi bazikubye naye nga babadde beetaga ensonga emu ku nsonga 20 abasinga obungi bagirondeko emu bweti naw kati guli gwabadde muzannyo gwa byabufuzi n'okumwetoloza mbino bina batalinako obujulizi ye omuntu akikuteerawo gwe faafa aganda nakyo Rwana, prove yourself. Agabozibozi gabeerawo wano kati kankubuulire mpuuga kijja mutwalira emyaka n'ebisiibo okwejjako nti yabba ssente za muwa musolo naye nga teyazibba as simple as that teri bubbi biriko minati obubbi biriko minati ne mukola ne minati ngeri official nga y'amateeka obubbi tebubaamu kuteesa ne muteesa ne minati nebaawo ate bagijuliza minati
And someone presided kati ulira kwatali bwabakwata mu kyamateeka nti amateeka mutuvagamba nti ate morale kati kyekiri ekyoli tewali bujulizi bulaga nti ali corrupt naye ngolaga niyo omusajja mugagga nnyo yazijja wa wayingira na mukago inana otegera wengezako kutegeeza ebintu by'obufuzi tetubikwata na mateeka era tubikwata mu nkola bya bufuzi waliwo ekibadde kitambula kale kyaba mukaako naye buli mwagamba obujulizi bujja kuvaayo naye already political space bagimesedda kati yeetambuza waliwo abiwulira nga teetaaga nakuddamu kuwulira birala naye ate eti yawandika ekiwandiiko yali tagwanidde ati kati yali kyenjagadde okugamba nti oba tagwanidde oba agwanidde ekikulu kiri nti politically yakikubyewo they have to fight with it wategerekese kati ate nfumitiriza ku nsonga gw'otuukira omunnyonnyola nti eyawandisa ekiwandiiko sina memba waakiri sina kino ebyo birala ebyombozizo ndala bo bakutte kiri nti abasajja baalidde now the same stuff Gachagua abadde andamayininga mukamawe okufa obufi abadde amuyisaamu eggaali kakati nga balina okunoonya ensonga oba ntuufu wa si ntuufu zidde mu public domain n'okumunyiga mukko oba ontegedde amapaati gakakane mukko babadde olina okuteekawo ensonga ezeekuusa ku bituufu kubanga abantu bamanyi mugagga kati omugagga ku leve eyo tukkiriza mbu aleka sente yazibba ensonga zaate zirina olulabika ng'eziri valid kati gwe oli musajja musiraamu bwe mba nja kuteekawo ekibooziboozi olwaliro ekyokuba nti olina abakazi bangi oba n'abaana bangi nsobola okukisenka obulungi ngamba nti omanye engeri Kulaani gye bakkiriza abakazi bana kati alina omukazi ow'ekyengera alina ow'egindi naye kati ow'egindi abaana beyabuza ati yabaweerera kati nga mumanyera emirimu gye gifuna kitono kati abo n'abeewakana kati bwe tugenda okukwasaganya emirimu gyo nga kituufu gifuna kitono era nga olw'okuba kitono abaana olina bangi kirabika kyangu nnyo okuba nga olina beweewakana automatically kakati gwe okutuuka okyejjako nti ze naabo sibalina nga bagandira ti musajja musiraamu oli yagandi kati yewakana gy'omusajja musiraamu era kkirizibwa abaana kati abakazi abalina abaana bo tebazaala era kale buli mukazi azaaleyo babiri sigwe 8 niwo omuvubuka emyaka 26 emyaka 27 abaana 8 you understand yes tukuliyeting ekiboozibozi nga kyefaanaanyiriza kubikukwatako kanga kizibu kyakubidde you understand yes I'm getting your point Gachagua sente zalina mugagga kati babyekuusa ku mugenzi muganda we era Gachagua kati yabba n'ebyomugenzi bye byamusitula ennyo kati omuntu oyo morale society emwesiga etya eyabba n'ebintu bya muganda we eyabba n'ebya muganda we naye ebyo babinonoze tebikwatagana myaka 2 bamuvunaana emisango egimuvunaanibwa gya myaka 2 nga deputy president balina mukwata mu bwa kati ate gye myaka 10 oleta gyaki ne bakuwa ekifaananyi kati ne kujjula mu mutwe nogaa naye nedda Gachagua Gachagua yalwadde namwawo emisi you understand now ngabitabusi kati ye nga president aba n'enkola zonna era olutalo lwa Gachagua si lwa bubbi si lwaki lwakuyisa mukama w'eggaali ate mukama we musirifu muzyo bayaye we bati babeera wano Museveni nga bali ku kya age limit yavuma n'okuvuma yabaita simanya yabaita oba they are redundant I don't know byakozesa ababivuga they are redundant they are what they are very stupid this is not the time naye yakiteekamu ne sente Ruto musirifu yadde n'okukola that's how the game is played anakuwa obutwa teyeranga ku muzindaalo tigenda kuwa obutwa nkwaniriza bulungi nnyo nibya n'ekyeggulo naye nga nze mmanyi ofiira mu koona liri ng'ogimanyi wano omusiibula nkugambye ofuluma wano nga nategese emmotoka eyingira wali g'oyingire kubalule niye wano nkwa nyinza okukwega nti enkyatulumbalini yatukeera emubende naye kankulekere transport ono tujja kwesinkana ku kyebulenga nenkwata emitwalo 10 n'engikuwa nega niye keera naye ng'ogimanyi ezo zigenda kukola ku nte naye oliba okutuuka ni bakubatula tosobola kulowooza nti Matovu yabadde mu lukwe ne bwa tofudde kati ebyobufuzi ennaku zino badde bongera okubinsomesaamu era abatulaba nabo kambayambe kubanga nze mbiizereeti babitegere bo nga bukyali abakyalina akadde
ezimu ku nsonga enkulu ezikola ebyobufuzi n'okuba nti ofuuka omuwanguzi mu byobufuzi si nnyingi nnyo newankubadde zijja kusinga ku zino zengenda okugamba. Ekisooka okuba nga oli mulimba w'ebbaluwa. Wali zinotinze kubanga oyinza okwagala mbittaanye kuba siri wa bittaanye. Olina okuba nga oli mulimba wa bbaluwa okuba munnabyabufuzi omulungi. Naawe ensonga ey'okubiri olina okuba nga oli muli wankwe. Omuli w'enkwe nakinku. Omuli w'enkwe nakinku. Ensonga ey'okusatu y'ey'okuba nga oli mu tugambye obulimba. Omulimba inabo omulimba. Oli muli wankwe. Obukumpanya ati. Obukuusa. 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 Olina okuba nga oli mulimba wa bbaluwa. Ng'oli muli wankwe. Oli muli wankwe kakongoliro. Ate ng'oli mukuusa nnyo. Because mu bukuusa we wano otusekera naye nga nze siseka ku mutima ebyaddala. Oli munyivu ebitenkanika. Tuteesa wano tugenda bulenga naye nga nakuliddemu dde olukwegwe kyawedde. Omusajja alina fiira wali. Waliwo wano gwe bambuulira munnabyabufuzi omu mugundeevu. Bangamba nti ye aswala n'okukuwa ekifo. N'akugamba nti kakati gwe nkulonze gwe director wa kino gwe minister. Naye ng'amanyi bulungi akuwadde obuvunaanyizibwa obwo naye mu mwaka ogwo oli mufu. Nga bwe bujja okutuga. Kakati ye n'akola olukwerwe successfully naye ng'oli minister n'abafamye tebayinza kulowooza nti naye ate ono yamuwadde ekifo kino ate yapanze luno. Ekyo kye bayita obukuusa buli. Teyeeyoleka kala ziri ntuufu. Ekyokubiri akulimba nti bwe mugamba nti tukutte tulina conference ndowooza naye ndoza abantu tubasinkanire Masaka. Gw'omulinda ku Kiyira oba oli ng'emmotoka ekuyitako. Naye nga tuli mwakkiriza mugenda Masaka wali olukiiko. Naye oba oli awo ng'oyimidde ku Kiyira ng'akuyitako. Kati Matovu ate. Kakati munnabyabufuzi okuba successful. Ate si kiri Uganda yokka. It's world over. By'oyogera si by'otegeeza. Actually kati abadde bampa lectures ennungi era abanda babwe n'aba ntandise okwonooneka temufaayo nnyo kuba ndi mu kusomesebwa. Wolaga wazibu muko. Kubanga bye byobufuzi bye tugendamu. Oli ready okugetinga dati. Ati kakati nkugambye bakugambye okubeera successful kati munampabula abandaba. Olina okuba nga oli mukuusa. Olina okuba nga oli mulimba. Olina okuba nga oli muli wankwe. Etegeeza obulimba tubusuubire mu maaso awo. Olwo bwe naaba nnyingidde mu byobufuzi ebyakuleveddako ebyaddala biri. Kyova olaba kati njogera nga bwe njagala. I don't even care. Oba onvumye. Kati nkyali nze. Kati ne baŋŋamba. Jonyira bwe nabadde naye. Kale sijja mwogera. Yaŋŋambye nti munnabyabufuzi yangaye gwe toli munnabyabufuzi. Amazima gaako. Naŋŋamba munnabyabufuzi alinga gwe tannazaalibwa ate tajja kuzaalibwa. Ajja koma kuggwe. Nanga tannazaalibwa tajja kola ki? Nangamba okuvira ddala ku Museveni kati ng'abala ku myaka okuvira ddala ku Museveni paka kwasembayo wansi mu makati awona tewaliwo ggwe. Kati mubumbi bigalinga ategeeza nti bwe yagala kwambya bufuzi mbiveemu bwe mba nti bwe ngenda okuba. Oba si kyo taggwe ali mu ntenze afuke ndeto mupya. By the way, byemba gamba this is on a serious note. Yep. Ekisinga otumenya naddala ffe abagoberera obugobereza ebyobufuzi. Bwe butamanya kinyusi kituufu ekibeera. Kati gw'otandika kwegwe gwe naakola bw'ati gwe naakola kino. But that is the real politics. Kati gwandaba ng'oli mu kuyiga bya bufuzi. Gw'ogenda okumanya how to balance the true you, the real you, gw'omutuufu ali genuine, and the aspects okugoba political, yes. Obulimba obuli bwenkwe n'obukuusa okutta otya ebintu ebyo. Kati mu ebyo mulimu ekintu ky'olina okuba nga kye kigatta byonna. Kigambo eky'oluzungu kimbuze naye ekitegeeza nti tolabwa nti obikola. Simanyi bw'oyinza kireeta obikola oli mulimba oli mukuusa oli muli wankwe naye ati agatta ebyo nakuleeta okuba nti oprogressinga.
obigatta mu kintu nga tebasobola dde okususpectinga nti kyoli. You have to be very like oyina okubeera believable nnyo nga bakukkiriza nnyo okusinziira ku nkola gy'okolamu buli kimu. Kugamba simanyi kinnemye okujjayo bulungi naye ebyo obisibira mu ttu nti when you are exercising obulimba obuli bwenkwe n'obukuusa nobody can even detect. Oyina obanga okkirizika nnyo ekigenze kati that art okumumastalinga nti ojja kubikola oli ne bwanakwogerako nga tebajja kukkiriza. Ojja n'okaaba naye ng'olimba. Nkulimbira wa n'enkulukusa n'amaziga yaga nti naye nga nkulimba. Yagatako n'okunnuma. Nkugambye kati tudda wano negamba nti naye abasi nti ekyamazima twakkiriziganya bwe twali wali ku popopo. Wayina okumpa emitwalo 10. Wampa mukaaga naawe okimanyi. Naye nga ebyo tebyaliwo. Naye gwe n'osirika n'otunulira bwo. Teyaliwo. Tewali sente zaagala. Negamba wampa mukaaga naawe okimanyi. Lwaki ena togimpa? Kati sikubuuza oba ena ogimanyi. Lwaki ena ajange togimpa? Kati gubotali kugamba tonneesibaako nze bagamba kati yandikkiriza. Amweganye. Obukuusa obumuli. Kati nze nzimbye ekintu. Nti nobody can even detect nti byenjogera bya bulimba. Abakwetodde be bakyamu. So that is fond of politicians. Yes. Chovala bogera nombuuza wane ebinega nti kati leo kambyogera ebinabanyiza. Nga njogera mazima. Kubanga tegankosa. Nze Matovu mutagenda kunewerera tunakusanga mu kalulu. Ate nja kagendamu. Nakawangolo kaganira nzire kubirala. Iyo omontegeera. Yep. But ntero okusigaza omutwe gwange nembuli abantu ekituufu. Kati politics we Kenya ekibadde ku Gachagua tekibadde bya bubbi na birala. Gachagua ekimu ku bimuvunaanwako alimu olwa Matovu olw'okwogera amazima naye n'agogerera wakyamu. Ayogera batamugambi. Ebimu ku bimuvunaanwa ebituufu asamwa n'ebigambo. His crime is kusama. Era bw'ogenda okuwulira bye byabadde emu ku byamuvunaaniddwa yali mu Bakyukuyu n'ayogera mu Lukyukuyu naye nga byabagamba byalimu okuba nti byetaaga gavumenti ebayambe. Kati kyo bakisiriza mu kkowa eryo naye nga babuuzizza kati bwe kiba kituufu ebyobufuzi bya Kenya Abakyukuyu babitamininga ebitundu 7 ku 10 kikyamu kiki yayogera ge mazima naye amazima kwamba yagaleeta yagababuulira yabuli amazima mulo kabisa. Oba bafana go bafana n'abagamba waliwo ensonga endala yalimu ebya gavumenti kati bamugamba olwa collective responsibility yalina kwogera bwati kubanga naye yali part of the government naye ak'obuntu kajja kagachagwa ng'omuntu nga kasika bya bufuzi n'agamba niwe wano gavumenti ekoze bubi alowooza ku bantu omutima ogwaddala ate nga munabyabufuzi tolina balowoozaako. That is it. Kati ebimukubya not because mubi nnyo kuyisamu mukama w'eggaali nakulaga okumwanika naye omusajja oyo ayina link ku protest zino ze twalina juzi wano. Kati ekyo obutuufu n'obutali butuufu kuba nakyo ndaba uliriza omuntu akunoonya abeeranga bulaba abasibe ba Nuupu be bagambye nti bo bakkiriza balina zibbomu nnamuzisa balina zi AK-47 za RPG baziina ennyonyi zinnamunkanga baziina zonna zi fighter jet baziina otegeera naye nga bambi bakazi badde basajja battu n'obusaale tebabulina. Kakati ebyo ne bigenda ku rekodi eyo official tibabirina. Kale na kino omuntu akunonyaga nti oyo ku sente zayina yateekamu ne sente mu ekyo ekintu naye basooka gamba nti omujaluwo yateeka mu bano basule gavumenti eri okitegeera ne lukyukaga nti naye oli kubanga oli bali bamaze okukwatagana ne Ruto. Kyesabo nyambeko nze n'omulabifu abayinza oba nga tubadde tetugoberera bintu bya Kenya. Deputy President ono Gachagua ajja atya mu ntebe eyo kyali tekyewalika Ruto muteeka. Kati wuliriza Gachagua yali personal assistant wa Uhuru waberedde president. Era ekyewuunyisa abantu kati Ruto
amupiikingayo amukozese against Uhuru. Kati kirewe nabanga obadde olina kyaliwo kyaliwo nakuvaako kati ne kyaliwo yamuvuddemu bw'atyo bw'ali kyogamba ekyokubiri olw'okuba mu Kikuyu ate abadde n'oli Abakikuyu gwe baagala nga kyangu okubeera acceptable mu Bakikuyu kubalansinga boat balansinga kati Gachagua n'alyoka akola omulimo gw'okuvuma Mama Ngina n'alyoka avuma Uhuru n'alyoka abakwa n'abateeka eri ono n'ajaganya naye ng'amanyi kyakola kyekyo because yali ku mission nengalo za ideology y'omusajja yali aju brainwashing yonna kati awo wali obuzibu byataabala era gye byawunzikidde nga batandise okumulima empindi ku mabega yagenze ne yetondera Uhuru n'amugamba bankozesa saamanya. That automatically means he's against Ruto. Kati otegedde bulungi. Now oli game gye yali ayagala kwali kuwangulwa president. Secondly njagala okimanye nti Ruto actually ebadde nga tendency nti abeera deputy president eyaddako okubeera president. Kakati Ruto okuba nti yali deputy president kwoli bye yakola abimanyi tujjukiranga bagamba nti bajita deep state ngejja kulemesa Ruto. Ruto n'ababuuza who is deep state? I'm deep state. I'm state myself. There's nothing you can do that I don't know. Because deputy president are receiving a report, intelligence reports, presidents are receiving. Automatically. Tewali mizanyo president gyazanya, deputy president gyabatakola ki? Aba preview kujjo. Kati nawo kicho otegeeza. Kati Ruto alaba obuzibu bwayiseemu mu byenfuna bya Kenya. Nebye yasuubiza mu kutonda w'emirimu n'ebira ebitannaba kutuuka. Naye ate ng'okulonda kukonkona wali. Kati ate Gachagua mu kwogera amazima ayagala okulaga nga ye mutuukirivu ono mukama wo bigwe biremye. Now Ruto na suspecting anti ona asobola okusama sorting naganzi wama mulondenze ngenda kubitereeza. Ayagala kunjira game yo. Yes. Now what do? Mukube nga tekinnatuuka muteme mutayize era Ruto kyakoze eki kyakoze kubanga akimanyi bulungi singa bagenze mu race ebyaddala Gachagua badasa omukuba because of the influence y'Abakikuyu yerungiza yetesetese bulungi. Yes yakulaga nti ali pro people goli yali waggulu yebambi yali mu bantu abalumi watuka abantu kyabafaako Ruto yali wa abantu mu kusooka mu court hustler kakati bw'obanga gwe Ruto ng'okyagala okunyweza entebe eyo sooka ogyewo kontendo omunene asooka threatening nafuya then ogenda kusanga Kalonzo nga banoonya alliance okufuuka abanene abadde asooka alayinga ne Bagachagua kati musooka omutemeko anafuwe muko badde galambi kwasaganye n'ebyawano naye bijja kunyiiza abamu ona asobola okuba Kyagulanyi sooka omujje wadde ebbali mudde mu nsasagge. By the way, I think we have not had time okukola postmortem kutalo lwa Mpuuga ne Kyagulanyi. Yes. We have not had that time. Yep. And I think we need to have that time tukole postmortem. Point by point. Kiki kye lwali lutegeeza biki ebyavaamu n'ekifaananyi ekinene kyali kingo nalowooza nti akuba ono naye nga emabega wali wamukozesa. Kati zentale ezo nti gwe bakukozesezza okuba Uhuru nabali naye gwe biggwerawa ndowooza gye biggweredde. Now ku impeachment ng'ezze otwala emyaka 10 nga tozembe byabufuzi bya bukulembeze biri serious. That means Gachagua is totally out. Okujjako ng'akoze apiiru mu kooti n'emisango gyonna ne givaawo ne bagamba kimu baamulanga bwereere ekitali kyangu bakola reinstating tebasobola mu reinstatinga munaakano eradde ngoberera tebasobola mu reinstatinga naye basobola omujjako emisango gyonna era kooti ne pronouncinga nti ebyo byakolebwa byali bya bwereere yali political witch hunt. byali bya bwereere ate tetunatuukawo ekyokubiri waliwo omukulembeze aliwo nga nabiri abinamu omukono
Bwe kwati byasaze twabirabye nabyo nga nabyo ebisa mu bwangu. Senate ne mu bulwadde. Ne Senate bagigambye mutuwe ennaku nnya omusajja agiyewoze ko tetulina budde. Baloya ne bastorminga. As if Kenya badde agenda kugwawo enkya. Chena government, the issue was not a legal matter. They had to drain the what? It was a political matter. Nenkulaze jeva. Ye Ruto atunulidde wali ku race eddaka ey'okubiri. Abadde ayinza omutawanya yono center ayina abadde deputy president network azina mu Kikuyu byonna muteme batandika okupapola okunoonya omulala. That means gundi ya ino kwendosinga Gachagua ya ino kubanga Ruto kyasooka okukola eyali badde main opposition yali badde ono muzeyi waffe mukadde omujaluwo wani Odinga yamuteekawa kati ate ne wakropinga opposition endala ya Gachagua kati yamutemye wano tachasobola tambula oyo kati tachasobola kutambula kati mulina kuvaayo mulala kati okuzimba omulala it takes time, a lot of time. Abantu bamukkirize biki ontegeera so kati I think that's what I can comment ku kintu kya Kenya naye oyo kati awo kyekiti kyalagambye waayiriza oli mulimba wa bbaluwa omusaba bamuwaayiriza byonna omusajja yamukozesa yabali mukuusa uliriza yali mukuusa namugamba kubooli tugire twala obuyinza tujawe bwe yamaze bukwata na muting anajjamu gambye ensonga zibadde 3 enkulu bubadde bulimba obuli bwenkwe n'obukuusa njagala ombulye ku byonna Ruto kyatakoze ku Gachagua nga Gachagua yakola kinene muwinengira abakikuyu Gachagua yali w'amaanyi nnyo mu lutalo naavuma buli kintu ye instrument yali ennene nnyo wini naavuma buli kyetaagisa ezaawa zino bamutwalako ewaze amaze obikola be bano bamusajja waffe bano namba nnyako zimwe naremu yani aliwa no yali empi w'emityana eyo bamuyitaani namba nnya ono omusajja yaberanga yayogera byonna byayogera n'oludikya katono alwogere n'avuma abakatuliki n'akola ki anti yaweereza enaremu bwe yamala obikola byonna byonna na expressing obusungu kubanga bawangudde mu Buganda ne bamusula ebbali ate ng'omuzanyo yali alwana kulwa yamanyi bwe nnwana bwe ntyo nsigaza bwe yamala obikola byonna bali nedda wali ogugo guwedde omanyi kakati enkola banayofuzi muno gitegeera there is a time to be used like it or not basobola okweyambisa naye oyinza okukola mukama wo byatakutumye n'agamba nebanga bya polopoti yalibanga bya polopoti yaliwe Kambodi yeyo president natta abantu bangi batebereza muno okulya abantu yabalyanga kakati ye bwe yabatta olwokwamanya ebifo bibiri either ogenda mu ggulu oba mu muliro gamba ogenda wa Katonda bwe wasitaani definitely yamanya ati anze automatically ekifo kyange wasitaani gyekiri naye munaaye bw'afa agenda okutuuka ku mulyango wa sitaani wali sitaani n'amulingiza naga sokoleke mugambye aneyo polopoti nasooka addayo polopoti atabula sebo ze musajja wo polopoti akanti ani agamba nedda ssebo ebimu byewakola sinze nabikutuma ne sitaani yatya ebimu byewakola sinze nabikutuma genda ononye gyokola ki ate nga muggulu tayinza kucrossinga gendayo kati abantu beebuuza polopoti aliwa muggulu taliyo ne wasitaani takola ki so bayinza okutuma omulimu n'okola n'oyita ne wandikomye kibayita okukomaga ensambya wali okomazeko omusambya guvaamu olubugo naye gwogamba oli mukomazi nyo n'okomagira mu lusambya so tulaba abantu abatera okwogera mbyobufuzi nga ayogere n'ayitawo n'avuma n'akola atya naye muneegyo ebiggali mukama we agamba naye jamaa ngate akola mwana naye natumaliriza akasemberayo ddala odikire yalinga nti Ruto bwadda ayinza okukuba bukubi abasajja kubino ebibaddewo shekapu ene baddewo stila akyalina amaanyi agasobola okutwala obwa president wa Kenya agenda okutwala obukulembeze sikubeera bubezi nti olina obuwagizi kumanya kyakukola ekituufu kiri nti nakati abakola forensic audit mu byobufuzi bya Kenya bagamba Odinga yawangula Ruto ni Odinga siye president Ruto ye president
njagala kumera kiriya abakola forensic audit bagamba omujaluwo yawangulani omusajja naye oli ye president olusiye nga bwe twabyogera nti ani Besigye tontabula naawe Besigye 26 yawangula akaki naye si tiyabuku teyafuuka mukulembeze okuwangula kirala n'okufuuka omukulembeze kiki kirala okutwala Entebe kati awo sayansi awo mumakati awo olina okumanya okuzanya bakuwedde omupiira olina omanya gyova mu kisaawe ne bakuwa weesimbye ku bwe mupino wangula okukulangirira kirala okuwangula kirala n'okukulangirira kirala awo politics awo wabulira abantu nina kansala gwe nawuli omujaluwo yawangula akalulu naye teyafuuka president w'e Kenya nga bwe bakuba Trump mu kalulu kali hala naye ebya Trump nga bwesibye ensule ne badde kiki nga mulina okuyisaamu oluwaggi mugogole emmindi eno nga tekyaleeta mukka bwensika kyatuuka ne babeera ba munyoto kate abakawagamiddeyo balyanda kakati olina okumanya bw'oyisaamu oluwaggi okulaba kyekiga so okuwangula akalulu kirala n'okulangirirwa ku bukulembeze kirala ejja kuba mboozi namba ya saawa namba nkikusomese awo tuliddako ekyo kale webale nnyo awo njagaddewo nnyo nnyini ddala ate nga wabadde wabbayithawe naye waŋŋambye awo eddakiika 2 ndozazeeze 2 zo Ssalongo ati kakati enjawulo eriwo njagala kigamba bantu ndowooza olunaku lwange olwokubiri nga ngenze ku masters Makerere Professor Musaazi yajja okwogerako gye tuli Professor n'atugamba nti bw'osalangawo okukola ekintu kikolere ddala ekitali ekyo tokola kireke togamba nti nabadde neetaaga emitwalo 5 okukwata vidiyo ennungi naye ng'egi bampadde emitwalo 3 oba 2.5 kale kankwatekwateyo because osigala gwe omugwe mukwasi era atunulya quality ya video gani yagikola eno nti Abbas credit ziba zizo kati tajja kubuuza tajja kwasi Abbas nga quality vibe ultimate basasula bulungi bw'osalawo okukola ekintu kolera ddala ekitali tokola when you decide to do something do it well otherwise don't do it